ekyokukola ababiri baagala nnyo aleka ntwala omukisa ogw'enjawulo olw'okubanga ensonga zino zitambulira wamu. Mukyala Betty ow'ekitiibwa kyo, mukyala wange Christina Sendi, era nga bwabagambye twazibwanga okuva eyo mu 2025 kale nga tutambulira wamu. Mwenna abazze bisobodde kuba nga political observer ndoza mwemanyi buli omu mu kitiibwa kye weetwale nga bw'oli. Abakumulembera ekitundu kino kyeyamanzandwa mbaniriza nnyo naye okusingira ddala muzze lwa nsonga wano. Ensonga ebaleese bagibategeezezza y'ensonga enkulu ebatuusiza abaana abo okubalaga ebitone byabwe temunkwata buli oli okwejjayo okubanga naye asobola okuyimirira wano naaba nga akola ki abalege ekyo kyajja okubeera. Era nze kinkwasa nnyo ennaku nembeera n'akasajja ku mutima nti lwaki saatandikeeyo nga kyalina emyaka gino emito. Nandibadde wala nnyo okusinga n'owuliri ekyo ekintu ekyo kikaabya amazima kuba kakati indasitule eno nkiwezaamu emyaka egisukka mu 2 nga ndi wano ne weewonyiwe nayingiramu n'okujja bino ebintu okutuusa kati ndowooza ababadde ku mukutu naate njaguza emyaka gyange abasinga obungi bakyo kyogera 71 oba 72. Ndowooza mwenna abali wano mujja kunsonyiwa tewali yatuuse ne makati ga myaka eyo byendabye embirabye okuva emabega eyo bye mutalabye bwe muyinza okujja nga tulina obudde ne mumbuuza wakikola otya. Ndowooza ne puroguramu gyeri wakikola otya nja kukubuulira engeri gye twakikolamu nze ne bannange abaali eyo osobole okulaba nga osinzira ku ebyo olaba oyinza okukikolamu. Mulina okwebuuza owulidde tulina kuvaayo bulina otandika kukola kintu. Sijja kutwala budde buwanvu olw'ensonga nasanze mwatudde dda. Nkwebaza mutabani wange Abbas olw'okubanga kuba mukisa naye ng'ate eri abantu abange ebimmanyi nti ate walimu ensonga enkulu ng'eno siyinza basuulira era nkola ki waakirinyigiriza eri kubanga nze byenkoze mbikoze ku TV nnyimba ze bayimba simanyi buwa byonna obulango byonna mpiseeyo nandibadde nga nti kati ebyo nkyayagala genda mu byaki TV sikyayagala kulabika ku ntimbe naye njiwa okulwamu okubalagirira ekyo kimulina okugobera okukola. Owulidde ffe tulina okwebuuzibwako. Owulidde poliisi omukyalo ono mulungi nnyo oba poliisi not si ye yekka ne poliisi as a whole kakati omulimu gwekola owulidde gwamaanyi nnyo ekuyita nekulaga nti bwokola kino nakino okumenya etteeka nga tawa mukimanyi naye ayongera okukuwuliza nti ye akwanaganya poliisi naawe totyayo genda mwebuuzaako nga tonnaba kukola nsobi. Owulidde abantu gwa nnyo mu nsobi obuteebuuza n'otandika singa kale nabadde bwekiti singa kale nabadde bwekiti. Mwebale kumbika ennaku tono nnyo emabega nzeerowa yafudde ne mutatwala budde kusooka kugumiikirizaamu katono okumanya nti bidala yafudde tubuuzaani omutuufu naawe n'otwala ki nzeerowa yafudde ani yategedde nti nafudde buli omu agaa tetwategere. Kati ensobi eri mu ekyo kankibabulimu katono bambika nti nze nfudde si bwe kiri ne bagenda mu bantu abali tebannaba kwetegeka bulungi abankwatako ne bamugamba yali muntu mukadde ne bamugamba nti nzeerubo wafudde mukugira akyali ku mu ddwaliro oba atyataako ekyo kyebamukwasa ne bamubuuza nti abadde ki lubo wafudde aliwa kati gao omulamu ogenda kussa omuntu akyaliwo gwe babika nti ofudde ate ogenda gwapapye nga tosoose kwetegereza ate ogenda okukubulira oli alina ebirwadde naafa ne bamuziika ne bamuza yafudde ki ensonga nebanga nti nzenvunazo. Kati bwobanga owulidde ensonga yonna take time ddala kituufu si kituufu ne babayigiriza. Kati naffe aba ate eno
tomalaga je njagala kuzanya kule tulina amateeka getugoberera tobeeranga gwe nti omanyi okwogera ennyo si kwe kusinga omusango oli azikugamba nsonga sooka omuwulirize receive kiki kyaŋŋambye kiki ogenda okumuddamu ojja genda okusanga nga ebintu bitambula bulungi naye sijja batwalira budde naye nga ndi musanyufu nnyo lwoya sin ojja babuuli tulifuna olunaku olulala naga nti nze lwa tubwetaaga wano just kutubuulira engeri gyakozeemu ebintu bino kakati nze kyenjagala kwe kugawalira ebirala yenna abadde wano baga nti obadde muwanguzi lwansonga weebuze lwaki nze sifunye ekirabo lwaki mbadde muwanguzi nze ebbaluwa yokka bwe bampa certificate eyo nti you are nominated extra time in Ghana Golden Hour obuwanguzi okiwakanamu kubanga bwatuuse wano bangi nnyo abandyagadde okutuukawo naye tebatuuse message gyobadde wano bagenda kwogerako eyo naye ababadde wano mukoze bulungi weewaawo naye nga mugende mu maaso wetuli okukola ki okulaba nga mweyongera mu maaso mpaka olujja okutuuka saagala mwejjuse ekiseera kino kyolina wano younger generation next wadde emyaka okyalina mitono kola ekyo kyoteekeddwa okukola mu kiseera kyakyo tolindyaffe kutuuka eno tubanja lwaki saakikola naye weewaawo kati nina wendi nebaza katonda naye nandiyagadde nandibadde wala nnyo wewala nnyo okumpuniza amanya mzeiruwa yasi bampita ASP Kazumpet nga yenza akwanaganya polisi n'omuntu wa bulijjo wano ensanje nsanyuse nnyo okubeera wano olunaku olwaleero kubanga and police in particular ffe nga abapoliisi tukimanyi nti omuntu ng'anaakomitinga crime kitandikira mu kirowoozo. It begins with mindset, it begins with somebody's thinking nti okay nandyagadde okunywa amazzi maybe enjala ennuma naye nga funye ntya sirina ssente okay naye ndaba waliwo akacupa kaki akamazzi bwamala okirowoozaako n'agenda n'akola ki n'akatwala. So for us tujja already nga akacupa okakoze ki okatutte ne tu actinga, isn't it? But then ebitongole bino bituyambako okulwanisa ekirowoozo ekyo ekyandi makinze omuntu okugenda okugjawo akacupa. Kitegeeza ki nti ebitongole bino bikola omulimu gw'amaanyi nnyo in fighting crime. Era simanyi ngeri gyakubeebazaamu naye ng'omulimu gwe mukola gwa muwendo nnyo. Ffe nga poliisi tweyanza nnyo support gye mutuwa era tuli ready okulagana wamu nammwe. When I received the invitation, DPC wange namugambako and he was ready to be here with us today. Wabula afunyemu ka emergency meeting bali wano tulemeekoma ku kunyumirwa kwokka, but let us speak the message. Obubaka bwe batuwa ku stage wali tukole ki tubutwale n'essimu yokka etubuulire okola ki ekyokola. Bwe tubanga tweyagala nga ba youth, bwe tubanga tulina ebirowoozo ebirungi nga ba youth, first of all tugenda kukyusa ensi yaffe, then n'ekirala tujja kubeera n'obulamu obulungi mu maaso awo. Era nsaba busabi ebitongole byaffe nga tuconcentratinze nnyo ku mind n'ebirala, naye bwe tubanga tudealinga with the youth tusobola n'okuleetamuko element oba aspect ya love, self love. Simanyi engeri gyemuli nti you're creative enough, kyemanyi mujja kulaba engeri gye mukiteekamu mu bintu bya self love nti okay omuntu ono yes nga tufightinze obulamu oba
tukontrolinze mindset ye engeri gy'alowoozaamu naye yenga yeega omuntu yeerowoozezzaako ati oba yeeyagadde atya. For example, njakuwa example nti okay ompadde akatebe akontuuleko but engeri gyendi nti neeyagala obulamu bwange neeyagaliza nja kulaba nti akatebe ako kali mukasana ngambe sijja kutuula mukasana kandabe engeri wenteeka akatebe kano mukawolereze nkoleki ntuuleko. Wabula bwe mba seeyagala nja kati bano lwaki oteera akatebe mukasana era oyagala ntuule mukasana ndwale nekindyusinga obwongo bw'okutandika okulowooza n'ebintu ebitandikoze eki ebitandibaddewo ate nekikuleetera okomitinga crime. Wabula self love eyo nti bw'obanga weeyagala gwe nga youth n'abakuliraanye ojja baagala n'ebyo ebikuliraanye ojja byagala ate oyagale n'okubifuula even more better nga webiri. Of course end result yakubeera na nsi nungi n'obulamu obulungi. Sigenda kwogera nnyo wabula mbeeyanza era mbaagaliza okunyumirwa okulungi.